Ale nebirala nga bina babizze tujja kuba tibatuusa katebo abatuuze be Mutungo mu division Nakawa wano mu Kampala ku Byalo 7 bakedde kugumba ku Kkooti ewese emisango gya ettaka ku Twin Tower okwekubira enduulu ku agambibwa okuba nannyini ttaka lino Dr. Kasasa Muhammad Ayagala okubagoba ku ttaka lino kuba wangaalidde emyaka n'ebisiibo. Omulamuzi wa kkooti etawuluza ensonga z'ettaka ku Twin Tower Jesse Byalo ayimirizza Dr. Kasasa Muhammad okugoba abatuuze Namara Alice ne Kasozi Edi Kitata ku bibanja byabwe era n'abalagira okugenda maaso n'okulimirako okutuusa ng'okuwulira omusango kuwedde. Kino kiwadde abamu ku batuuze essuubi newankubadde ng'oludda oluwawaabirwa lutegeezezza nga bwe bagenda okujulira ku nsala eno. Abakulembeze b'abatuuze bano bategeezezza nti ettaka kwe balina ebibanja liweza yiika Gana nga lizingiramu ebyalo 7 era nga liriko ab'ebibanja emitwalo 20 nga babadde basasula ne busuulu nga kati beebuuza Dr. Kasasa gy'ava ate okwagala okubagoba. Ampaabira nti ndi trespasser ku ttaka lye zisiri trespasser ekibanja kye nnina kyasasula ne busuulu era kyaliwo nga naye tannakulala kati era nsaba judgment we nabivuddeyo ekakasenga Kasozi bamugamba bere ku kibanja kye ekakasente wantu we emukiriza okuzimba nokola ebintu ebirala byonna. Nina obusuulu obwa 1950 Kasasa nga tetumuwulirangako wetuziikibwa wetukulidde ajje waba ennannyini ttaka ayogere nti ennannyini ttaka. Meya wa Nakawa Paul Mugambe ne bakansala okuli Mutesasira Robert Lubowa Moses ne Mugisha Okwera okwosaako bassentebe ba zooni bannyonnyotte ku nsonga y'ettaka lino ne basaba President ne gavumenti okubiyingiramu. Ali mu myaka 7 kwabadde ebbanga lyonna olwaleero vaayo otya n'ojja n'omutwala mu kkooti dino n'omuyita trespasser alinako n'ebijja ekirala kubira gavumenti omulanga ensonga zino ez'Emutungo ereme zisuula mu guluka. Paris erimu abantu emitwalo ng'esatu ye yekka afune ettaka litwala yekka ng'abatuuze ng'abakulembeze tugenda tukkiriza. Tusaba ne Minisita Sam Mayanja tumulabye ng'ayambako abantu Mityana eri Kiboga bangi bayambyeko. Tusaba yetu tusikane Mutungo mukye tugaana okuzimba naffe yo yaffe agambye agenda kukola ki okukola apiiri so nebaza abatuuze b'Emutungo tetujjonga okwo tube nga tugenda mu maaso n'omutima gumu tujja kubeera ku ttaka lyaffe. Era basabye gavumenti ng'eyita mu kitongole kyayo ekya Land Fund okubasasulira ettaka lino ne beerayirira obutalivaako kuba kwe bazaaliddwa nga n'abamu balinako ebijja. Ensonga z'ettaka ffe ng'ab'ebibanja tetuwakanya bwannannyini wa ttaka naye tuwakanya bwenkanya bwaffe nga ab'ebibanja. N'olw'ensonga eyo ffe tusaba gavumenti bwebanga ddala ekakasa ettaka lya Kasasa ffe ereete Land Fund batusalireko bu title deed ffenna tukole ki tubere nga tulina obwannannyini. Ensonga zino ezikuŋŋaanyiza bano abantu ku kyalo kino ziviira ddala ku plooti 237. Abatuuze mu kusooka bagobeddwa mu kkooti olw'obungi bwabwe era omusango ogubadde ogw'okulira ku makya omulamuzi asoose kugwongerayo okutuusa ku ssaawa 8 nga takkirizaayo bantu bangi. Ssenfuma Joseph Innocent yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.